Minataka Rusania yoyo yenyini aliawo agenda kubera nga yogera ko nasho minyago mu ababagi baso ne banyawo twide na mutumba okuwa yakundimwe zali kwogera abane tajeme batisa gavumenti yasobola okukyuka ekyo ndiba kubera mazima era ngoli yasobola kukyuka na mutumba timunoma munyagono ngolokubaye ni ina amaji oyo ndiko ndabakobera abasoga mwana mu Museveni mu gwekinana tu Dawuti akakiremeire twada muizo tulingirira wano nga tukubye butayi bwaife obufaanagana buno mwalowooza tuli mu byakusaaga mwalowooza ati ebintu bino ndiko ndabakobera ye kinawera wallahi billahi talahi kino mbakobera mazima ye binawera nga State House tujingiremu DPC yakedde ku machanga yagala kulemesa kungana lwange muno ne mugamba DPC ngenda mpola nze president addako ngenda mpola ne mugamba togeza ne weretere ebizibu kubanga nze kyendi mukola wa polisi bwe mulabula n'agaana mu motoka yange omwonyinamu ekitabo kya Black Book nkijjayo ne mpandiika erinnya lye n'ennamba ye mmala okubeera president anyinyonnyole lwaki alinda kamuyo oyinza okubeerawo ng'otya Giso abantu be Namutumba oyinza okubeerawo ng'otya Giso oyinza okubeerawo ng'otya Giso n'obwa Giso we ayinza okusalawo eggwanga lino ne agenda olitwala abasajja be NRM bagambe beewummuze bafuze emyaka 90 baleke naffe tukwatemu ne banyabo omulonde Common Man's Party Jeno Mugirwa abagambye nti omuntu President Museveni kati gwasinga okwesiga Jeno Muhoozi Kainerugaba ofisa waffe wa maje twamutraininga ne sente z'omuwi w'omusolo n'agenda ebweru ayina okussa ekitiibwa mu ddoboozi ly'abantu lye babasazeewo bwe nnaamala okubeera President wa Uganda nja kuyita Jeno Muhoozi Kainerugaba ne bajeno 18 abalala mu ofiisi yange mbawe ebiragiro ebipya mbategeeze nti kamanda eri chifu akyuse kati ye Jeno Munyagwa abasajja bali mu Butembeeyi bafumba kabalagala bavuga taxi Kampala eyo bakola n'obwasikaali mwe temwira mugenda kujja mirimo bwe tutakwata ku nsonga y'abagwire essaawa zino abasajja aveewaabwe nga talina na 10 najja wano ne bamuyita investor ne bamuwa ettaka lya bwereere ne bamuwa sente zaffe ne bamuwa buli kimu basiba ne banyabo azifu mwete mwina ttaka kwe mulima temwina ttaka kwe muzimba baliwo bagwira mbu ba investor tetusobola genda mu maaso bwe tutyo nze n'Amiri tewali njawulo neera omuntu bw'anaakubuuza nti Munyagwa omwogerako ki akubuuziza mugambe Munyagwa kye mwogerako kiri kimu he is the return of General Idi Amin Dada